Zikumirwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku milioni 10. Ha, laba naiba weyekeja kati anoonya kibiyiti kumatadooba tubagamba tugule sola temwagala mujja kyulira. Ventriste Technologies bakuleetedde hybrid solar system ey'abafunye ne bamufuna mpola nga package y'ababede ekola byonna TV, amataala, fridge, paasi, kuuka byonna ate ey'abamufuna mpola ekozesa amataala, TV ne ka fridge akatonotono. Solar system eno ekola ne mu nkuba kubanga ekozesa hybrid technology. Ventriste Technologies basangibwa Lukuli ku Zinaabala stage oba okube ku 0772 3 2 ne 0702 75 92 28. Ventriste Technologies. Power is on. Manda Mobile yino koleza wefunile SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Alright, akyatugoberera wonna woli webale nnyo webale ddala okuba nti otaddeko akadde kano kennyini. Dr. Sharif Kasumba webale nnyo okuba nti otumbudde ng'enti oliawo ku bbiri oba naakulirawo awatali ddagala webale nnyo okuba nti otaddeko sajja babayiraani obawulira. Kati nno kankujjukize nga tugenda okuddayo nkuwe amalala of course agali ku meeza yange wano. Kansuke nkujjukiza ba Moody's Management Services bali bukolezimbe ekitibwa Kamule bagamba nti gwera ndio toddamu kwegomana mpangisa nga bwe bali kwata nate ekizimbe kibakwasibwa kubanze sente ofune sente mudde nga zaateza awamu nga tukanye na mupangisa bali ku noti 75 mwenda 73 noti 5 mwenda 7 noti 7 8 5 ofuna ba Moody's ate buli kimu kijja kuba kikutambulira nate balabala so nga ba Shape Thus nabo bali bagamba nti bagenda kuleetera emaliyo wangudde okuva mu gwange tibwaira China ennaku 7 beetuuse Mombasa pa Kampala ennaku 3 oleeta container number wayagala kwegatta ne banno mu nkola etwa group eje bakwema kukuliza sente China ate nga bakunga kuba suppliers batuufu wamuno okulambuza obutale bwe China aba Shape Thus bafune ku noti 7 noti emu nyamukaga emu lukaga chenda. Matuga Mixed Secondary School bali wali Matuga bagamba nti essomero abaana abalenzi o ne erevo musingi gwa busiramu wabula bakkiriza n'abenzikiriza endala basomesa batendeke bamanya okulabirira abaana ebyensula bya mulembe data ennungi ebyemizannyo sako talenti z'abaana bazifiira ku ddala ate nga basomesa ne vocational skills bamashehe ne bashekati weebali okusomesa abaana bammwe eddiini Unebu Center weeri Matuga Mixed Secondary School basangibwa Matuga ku Bombo Road okumanya ebisingawo essimu noti 7 noti 6 88 noti 331 noti 7 18 noti 331 aba Matuga Mixed Secondary School wali Matuga ku Lwebombo essimu eri noti 7 noti 6 88 noti 3 30 ojja kubafuna bulungi so nga nkujjukiza Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo bayitegeeza gwa omwezi yamaze senior yokuna P7 oba senior 6 genda iwandiise osome certificate oba diploma masomo ag'enjawulo bayina computer engineering digital animation bayina journalism accountants civil engineering architecture refrigeration and air conditioning ne babeera ne motor mechanics catering fashion and design bayina cooperatives and microfinance management landscape design n'amasomo amalala mangi bali Mengo kakeeka okuwandisa kugenda maaso essimu eri noti 7 noti 6 223 Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeeka Mengo essimu noti 7 noti 6 223 ne noti 7 6 362 bannafaabo ojja kuba tubafuna abulungi kakati nonkujjukiza banno aba Pure Herbs Clinic. Yes, Pure Herbs Clinic baddamu kola omwami gwegazwa prostate oyina prostate enlargement office omusolo gujja gwesiba buwuka mu kawago tobitegeere kisenge kyatabuka bakuleetedde eddagala balita prostate herbs lya mitwalo 4 n'ekitundu zokka ate nga bagenda kukola ne delivery wonna wooli wali ekyebano ogenda okuba nti obasanga bagamba nti omwami prostate egenda kubeetera era buli kimu omugongo gwone olemera oleke kuddamu kufiisa ate n'ensonga z'ekisenge zidde engulu mitwalo 4 n'ekitundu ng'ofuna ddagala okuva mu Pure Herbs Clinic omuvubuka ka Alpha Wekali
bagamba nti kagenda kuba kakuyambako naddala gwe nga size kibulamu ate nga wenyoma ng'omuvubuka. Genda ekyebando oba okube ku noti 75 abiri mu nnya na mwemu noti 75 2 mwenda munana abiri mu nnya ana mwemu noti 7 3 8 2 bafune eddagala basobola okuleetera wonna wooli. Alusa zikutawaanya ani ya mugongo kuba ku noti 75 2 mwenda munana abiri mu nnya na mwemu noti 75 2 mwenda munana abiri mu nnya ana mu emu. Nga tugenda okuddayo kakati aba Go Telecom babano bagamba nti bali wali ewandege okulira n'ebitaala oba tonagenda kufuna simu olinda ki bagamba nti genda wali ewandege ya oba bakubire ku noti 75 2 759 batunda masimu ag'ekibanja mpola n'aga kashi namwe abasobozi babayita ate nga bakola ne delivery okuba bukubi essimu n'ogenda nate n'obagamba muleetere essimu tolina ndaga muntu genda ne passport yoba driving permit bajja kuba munange nate bakuwa essimu ku kibanja mpola osasula buli lunaku buli wiki buli mwezi essimu bazikuleetedde ku bbeeyi ennungi kuno balina pop 10 emitwalo 10 zoteekayo pop 20 mitwalo 12 spark 40 15 Camon 40 mitwalo 26 Camon 40 pro 26 Camon 50 32 Camon 50 pro yatuuse katale kweri mitwalo 35 nebo bojetaze mu kashi gendayo bajja kuba bajikuwa smart 10 plus ku mitwalo 13 mu kanana smart 20 13 n'ekitundu zonna bazirina ewandege yawe bali kuba ku noti 75 2 759 noti 75 2 759 ofune aba Go Telecom ewandegeya. Ensonga ey'omunda katika tugigwennyalwe tugitegeere tugisensule ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story kati weesibe enkuba onywere. ng'ekutuusibwako Najjera Islamic Secondary School erisangibwa e Najjera ku Busibante Road basomesa arts and sciences kw'ossa ne Islamic theology okuva ku shuba idadi paka ku thanawi. Okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero bakubireko ku 0700 99 77 78 oba ku 0759 56 31 27. Eggwanga lya Isirayiri nabo bwe batyo basituse bazeemu okulumba nate bubi nnyo ekibuga ekiyitibwa Tehran era mu mbeera yakulaga omukulembeze omujja nti okujjoze ne naffe weetuli Abayisirayiri bakoze ennumba mpuliriza ez'omujjirano era nga bagenze maaso n'okeka nti bakubye nate ekibuga ekiyitibwa Tehran bubi nnyo. Ekikka ekya Bulaka kigenda maaso n'okulaka nti ekirabwako jjukira tunoonako oluyise abasajja bayitibwa Abayisirayiri bwe batyo bagenze maaso n'okwokya dipoti ez'amafuta eziwerako okwetoloola ekibuga ekiyitibwa Tehran. Abayisirayiri bagamba nti amafuta ge bali mu kwokya Omuyisirayiri yatabuse kati ayokya mafuta bayo kyamafuta kakati bagamba nti amafuta ge bali mu kwokya bwe gatyo gagenda maaso n'okuba nti gakozesebwa oboolyawo abasajja bannamagye b'eggwanga ettibwa erya Irani wakati mugenda maaso n'okeka nti babalumba n'olwekyo Isirayiri yatanudde okwokya amafuta kyokka tutegedde nti n'eggwanga ettibwa erya Irani batandise era bagenda maaso n'okuba nti batagetinga eddongooserezo ery'amafuta erisinga okuba eddene munda mu ggwanga erya Isirayiri erisangibwa mu kitundu ekiyitibwa Haifa nga n'olunaku oluyise bagenze maaso n'okeka nti baalekasukidde newankubadde nga batugambye nti teryakoseddwa kiryawo naye nga baalekasukidde. Irani agamba nti bwe mwokyagange nange ngenda kwokyagago kyokka era amawulire agaliwo gategeezezza nti eggwanga lya Amerika naddala Trump si musanyufu. Trump si musanyufu olwa Amerika olwa Israel okwokya amafuta ga Iran. Abagambe twagenda okukola amafuta galeke si musanyufu mu ngeri emu oba endala akadde kano. Munda mu ggwanga eritibwa erya Iraka waliyo abeekalakaasa balabiddwako nga basimbye ennyiriri bagenda maaso n'okuba nti bakutte ebipande bya Mojtaba Khamenei omukulembeze omujja owa Iraka wa Iran nga bagenda maaso n'okuba nti bamwaniriza nate okusinza ku mawulire nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna bamwaniriza. Munda mu ggwanga ettibwa erya Iraka waliwo abayaniriza Ayatollah Mojtaba Hussein Khamenei ebintu nga ebitambula ne bagambye nti ekibuga ekiyitibwa Tehran kyongedde okulabika nti kirumbibwa era ekikka eky'amaanyi ekiddugavu kyalabiddwako mu weekend mwe tuvudde abasajja baayokyezza amafuta g'eggwanga lya Iran agawerako
kakati n'amakya gonna ku lwaliro mu Isirayiri agenze maaso n'okubika nti azzeemu okukola ennumba mu kaseera kano. Amerika ekola ennumba naye Isirayiri yasinga okulumba. Essaawa eno Isirayiri yasinga okulumba Iran okusinga ku Amerika. Amerika amaanyi agasinga gali ku defense oba oliawo ng'akuuma amawanga yaleetera ebizibu. Kati ye Isirayiri tayagala kumanya ayokya buli kimusala maaso ekibuga ekiyitibwa Tehran embeera nga bweri. Kakati aba Iran bagamba amagye gaabwe ga IRGC bagamba nti bakakuba radar centers za America, bakakuba system eyitibwa THAAD mu region, bagamba nti eziwerako bazonoonye. Iran bagamba nti baagala basobole okujjawo air defense systems eziwerako mbu baleete emizinga eminene. Kyokka ne America ne Israel mu nnumba ze bakola Iran bagezako okunoonya nate enfo wasinziira okukasuka basobole okutaasa ku interceptors. Amawulire agaliwo gali nti Israel n'eggwanga eryitibwa erya America interceptors ezibaka ebizuka bya Iran zigenda zibakendeerako okuva luli wiiki ewedde nti ntono zebasigazza zigenda zibakendeerako. Kakati akakodyo ke baliko bagamba nti okuzitaasa obutatuggwako katugende Iran gyasinzira okuba nti atukasukira gye tuba tunoonya tumulemese tukasukira, kubanga ebibaka bwe binaggwawo ng'akyatukasukira tunaakola tutya. Kati America anoonya nfo ne Isirayiri banoonya enfo Iran mwasinziira obakasukira zonna bazikube bazisaanyeewo. Kati ate ye Iran ali mu kunoonya air defense systems z'abasajja mu mawanga gano gonna asobole zikuba azisaanyeewo. Bw'amala ozisaanyaawo kati nti ebizuka bye byagamba nti tannaba kuba nti akwatako bigende maaso n'okuba nti oba oliawo biyitawo. Embeera nate nga bwegenda maaso n'okubika nti etambula mwe nataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Eggwanga erya UAE litegeezezza nti mu kaseera kano ligenda maaso n'okweka nti lyerwanako. Bagenda maaso n'okuba nti beerwanako, bagamba nti waliwo emizinga nga 1400 kasookedde ng'olutalo lutandika Iran yakabakuba emizinga 1400 UAE, era nga amule gategeezezza nti bakugenda maaso n'okwongera okwerwanako nga naddala nga bakozesa air defense systems zaabwe. Kakati abantu 300 bakwatiddwa munda mu ggwanga etibwa Qatar. Gavumenti y'eggwanga ero nga bayita mu ministry ya defense baagaana abantu obutaddamu okukwata bintu byonna nga babalumbye oba olina kyolengedde mu bbanga bw'okikwata ne bakukwata bagenda kukusiba. Kati abantu 1,300 bamaze okulabika nti bakwatiddwa munda mu ggwanga eriyitibwa erya Qatar. Babagaanye nga togenda maaso n'okuba nti bakwata ekintu kyonna ekyekuusa ku lutalo akadde kano nga bwe twongera okuba nti tubiraba ataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Akati amawulire amalala ge tugenze maaso n'okuba nti tufunye nga kubulya nga bwengalengera, kubanga mayitirivu amalala ogenda kuba natwo ogafuna maaso awo. Ogenda kuba ogafuna maaso awo agaddumuzidde ngenda kubanga kuleetera ennyonyi gye bayita nkomerero naye kansembe ne gano then nkutwale ku Ayatollah omujja. Eggwanga erya Iran amagye gabaga IRGC bwega tugategeezezza nti gasindise omuzinga gwe bayita Khorram Shahar 4. Reports eziva Iran bagamba nti omuzinga guno Khorram Shahar oba Khorram Shah 4 medium range ballistic missile bagitaddeko warheads 8 egenze ne warheads 8 era bagamba nti multiple targets zikubiddwa mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv n'ebitundu ebirinaanyeewo. Egenze yeetisse ebyokulwanyisa 8 ng'ogyeko yo nti ya bulabe wabula bagisibyeko warheads eziwera ddala 8. Kati bagamba nti damage erabiddwako mu several locations e Tel Aviv newankubadde nga extent of destruction akadde kano ebadde tennabagenda mu maaso n'okuba nti etegeerekeka. Wabula Iran egambye tubakubye Khorram Shahar ng'aliko warheads 8 obanga gwetisse bbomu nga 8. Omuzinga gumu ogw'eggwanga etibwa erya Iran gwe bayita Khorram Shahar okusinziira ku mawulire nga bwe gagenda maaso n'okulabika nti gavaayo. Ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kakati agasigadde update zigenda kujja mu ssaawa ey'okubiri. Akadde kano kankubuulire ebikwata ku mukulembeze wa Iran omujja si mulala Mojtaba Khamenei.
kankubuli ebimukwatako. Okusooka kankutegeeze nti Mojitaba Khamenei emyaka 56 egy'obukulu alondeddwa. Bangi ku bannansi b'eggwanga erya Iran bamanyi erinnya naye tebamuwulirangako ng'ayogera. Yadde okumulaba ku laalizi tatera kubeerayo. Musajja abadde nti ng'alina obuyinza naye nga bwamunda. Bangi babadde balowooza nti yajja okusikira Ayatollah naye kibadde tekyeraga nti anaamusikira. Mojitaba abadde akiipinga low profile nga taba nnyo public lectures. Friday sermons ogenda okulemberamu ejjuma abadde tabikola nnyo ne political addresses obadde tomulaba. Bangi ku bannansi b'eggwanga erya Iran bamumanyi naye tebamutegeera bulungi n'eddoboozi lye bangi tebamanyi ayogera atya. Myaka 56 semi-cleric. Mbagambye nti semi-cleric. Bwe mbagamba nti semi-cleric mu nteekateeka y'abasajja bayitibwa aba Iran naddala mu nzikiriza yaabwe ey'obushiya, obusiraamu obushiya, balina kye bayita Ayatollah. Balina kye bayita Ayatollah. Ayatollah ye muntu abeera ku level eya waggulu mu kumanya eddiini ewaabwe munda mu ggwanga erya Iran. Kati okusinziira ku mawulire agaliwo, ono Mojitaba abadde tannaba kutuuka ku level eyo ey'obwa Ayatollah, era nga mu mateeka g'eggwanga lya Iran ng'oba oliawo talina na kufuuka supreme leader, wabula abamulonze Assembly of Experts etuulako abamanyi ddala. Bagamba nti mu mwaka 1989 ne kitaawe yennyini bwe yali alondebwa yali tannaba kutuuka ku eyo level naye n'agenda maaso n'okuba nti yalondebwa. So bagamba nti si nsonga nnyo okuba nti bamulonze ono, naye of course balina okugenda maaso n'okuba nti bamulinyisa ranka, wabula si y'amagye si ya byabufuzi, ranka ey'eddiini. Agenda kuba afuulibwa Ayatollah kubanga tasobola kubeera supreme leader, era in fact okumulonda obulonzi okufuuka supreme leader kitegeeza nti yafuuse dda Ayatollah, kubanga supreme leader yenna ateekeddwa okubeera ku ranka eya Ayatollah. Era nakino kankikubuulire, ekitiibwa ekiweebwa omukulembeze wa Iran w'oku ntikko si Ayatollah. Waliwo omuntu omulala asobola okubeera Ayatollah naye nga si supreme leader, era nga Iran bw'erina abawerako erina Ayatollah abawerako, wabula tekitegeeza nti Ayatollah alina kubeera supreme leader w'eggwanga lya Iran. Balina ba Ayatollah mpuliriza abawerako beebo abamanyi ddala abasembayo nti mu nzikiriza nate eyaabwe ey'ekishiya wali munda mu ggwanga etibwa erya Iran. Mojitaba bamuzaala ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba omwaka 1969 mu kibuga eky'amamuka g'eggwanga era ng'obeera mu kitundu eky'obuvanjuba kye bayita Mashhad. Mwana wa kubiri ow'omugenzi Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei mu baana 6 Khamenei be yazaala, ono mwana wa kubiri. Yagenda maaso n'okuba nti asoma nate secondary ye n'amasomo ag'eddiini ng'akyali ku ssomero eriyitibwa Alavi School munda mu kibuga ekiyitibwa Tehirani. Ku myaka 17 Ayatollah Mojitaba kakati gwe twogerako yasaavingako mu magye g'eggwanga eriyitibwa yasaavingako mu magye g'eggwanga lya Irani. Military background gy'alina yakusaavinga mu magye g'eggwanga lya Iran mu kaseera k'olutalo wakati wa Iran ne Iraq. Jjukira nti mu lutalo olwo kitaawe era naye yali omu ku balwanyi. Kakati ono omwana yali wa myaka 17 Mojitaba olutalo yalwetabamu era baamuteeka mu brigade baali bagiyita Habibu Brigade mwera asinzira okuba nti oba oliawo alwana. Kale kitegeeza nti okuba nti asaavingako mu lutalo olwo yafuna akakwate n'amagye. Ebyamagye tabimanyi nnyo kiri awo kwenkana kitaawe, wabula ayina akakwate n'amagye era amagye ga IRGC nti gabadde gamukkiririzaamu nnyo nga mutabani w'omukulu naye nga yalwanako nga muto myaka 17. Myaka 1999 n'agenda mu kitundu ekiyitibwa Qom. Kakati abakulembeze b'eddiini munda mu ggwanga lya Iran abasinga ekifo kino ekibuga kino Qom bagiyita Holy City. Abasinga bonna eno gye bagenda maaso n'okulabika nti bakugukira wakati mu ddiini. Katugambe nti Center of Shia Theology etandikira mu kibuga ekiyitibwa Qom gye bamusomeseza, wabula yagenda ogendayo ng'akuze yalinga mu myaka 30. Kakati kitegeeza nti ebyeddiini bino era teyabitandika mangu,
yasooka n'asoma bino birala eddiini yagisoma akuze mu kibuga ekiyitibwa Kom era okumanya nti yagisoma akuze ku ssomero yali wanjawulo nnyo Mojitaba nga banne bambala amaganduula ag'eddiini amakanzu n'ebirala jubba nga ye ayambala bikalu bya bulijjo nga kizibu musanga maganduula nga musajja watu ku ssomero yabeera mu bikalu mwana wa mukulu nga tayambala kanzu tayambala maganduula eddiini yagisoma bukulu okusinga myaka 30 bwe yayingira nate ssente eyo ey'Ekom munda mu ggwanga etibwa era Iran. Kakati magambe nti ali ku kifo mu seminary system eyo ya Iran, seminary system okufuna rank ya Ayatollah olina okuba ng'obadde musomesa okumala ebbanga ng'obadde okulemberamu nate okusomesa kwegamba nti ng'olina knowledge ey'amaanyi ddala okufuna ranka ya Ayatollah naye ono tannaba kugifuna bagenza okumulonda nga tagirina ranka eya Ayatollah abadde tagirina kyokka kigamba okuba nti ateeka bajja gabendinga nga bwe bwakikola ku kitaawe agende maaso n'okuba nti obaolyawo akwatamu tamanyiddwa nnyo mu byabufuzi talina kifo kyonna kyeyali abaddemu wabula bagamba nti omwana ono abadde afuga Iran mu background wabula kitaawe Ayatollah Khamenei yawulirwako ng'agamba nti tayagala mutabani we ono agende maaso n'okuba nti amusikira akigamba okuba nti okulondebwa kwa President Ahmadinejad 2005 ne 2009 omwana ono Mojitaba yakweyinamu omukono nga yapika Ahmadinejad agende maaso n'okulabika nti obaolyawo alondebwa kati oluvannyuma lw'okuba nti alondeddwa nga supreme leader kyegambibwa okuba nti ayinza okulowooza ku Ahmadinejad omu ku banene b'eggwanga lya Iran abasurvivinze Ahmadinejad n'agenda maaso n'okulabika nti amusikayo gyali ku katebe badde mubatambuza eggwanga eriyitibwa era Islamic Republic of Iran akadde kano wabula mbagambye nti ng'akuttemu taata baamusse b'Amerika n'Abayisirayiri maama baamusse ne sister baamusse nephew baamusse kw'ossa mukyala we kino bagambye nti kigenda kumufuula omukambwe n'okusinga ku kitaawe oba ajja kugonda ku bibiri ateekeddwa okuba nti ajja kukolako kimu naye nze omu kubalowooza nti ajja kuba mukambwe nnyini okusinga ku taata amajja ga IRGC mbagambye amakambwe ag'eggwanga etibwa Iran gamwaniriza dda gagamba nti komanda tukwaniriza wabula tusanze mu kaseera ka kazigizigi otusanze mu kaseera nga tufaafaagana n'omulabe era mbagambye nti alina emizinga egy'enjawulo gye bakasusse mu kaseera wabadde bagenda mu maaso n'okuba nti baaniriza nate omukulembeze wabwe w'oku ntikko myaka 56 Mojitaba Hossein Khamenei. Ensonga ey'omunda obitegedde kati kanzije mu ssaawa ey'okubiri nja kuzzaako kuwano katono oluvannyuma tujja kuba obukosi tuddayo tulabe ebisigadde yenza omukugu tuli ne MTN. Amanya mpitibwa Namugwere Hanifa. Namugwere Hanifa. Pulire essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange.